Apiriza kulamusiza konyo najo sinzo kuliriza mandu sochi na mwenda akatonyeza biri CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka abo mulimbo mutebi edakika ziri 13 zokka zimaze okula kusawa M eyakawongezi koluna ko lwalero program kirizo bagana kuva kubalaza okutuuka olwokutano mumanyi ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya ensi ekyali mu kiyongobero olw'okufa kwa Papa Francis era mu nsi nnyingi bendera zisiddwa wakati w'emirongooti ng'akabonero ak'okukungubaga abakulembeze bangi baweereza obubaka obusaasira bagamba nti omukulembeze ono abadde wankizo nnyo era ensonga y'obwetowaze yemu kuzabadde akulembeza era Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti abakulembeze mu ggwanga mwandikopiye embala yabadde Papa Francis ey'obwetowaze n'okulumirirwa abo be mukulembera kubanga akiraze mu ngeri ez'enjawulo. Abakulembeze bangi Donald Trump, Emmanuel Macron owa Bufalansa n'abalala ne Volodymyr Zelensky owa Ukraine basuubiza nti bagenda kubeerawo olunaku olwa Sabbato oba Saturday mu kuwerekera Papa Francis. Kiyongobero kikyali ky'amaanyi mu Vatican, Roma ne Italy n'okutwaliza wamu ate n'ensi yonna n'ebirala bingi bikoza mole naye katutambule n'ensonga eyo. Nina abakulu tugenda kwogera ku nsonga z'abaana bazaalibwa n'obulemu obw'enjawulo bye tugenda okulambulula olunaku olwaleero. Abakulu bano bafudde mu kitongole kya byabulamu Muju Care Limited kabatulamuse n'ebirala katubitegeere. Nina musawo Kimbugwe Dennis tulamuseeko. Neyanziza nnyo okubeera wano ku Lamek, kubeera wano ku CBS okwogerako n'abantu ku nsonga z'ebyobulamu. Manya nze Dennis Kimbugwe, ndi musawo w'abantu Dr. Dennis Kimbugwe era nkolera ku Muju Care Limited, ekitongole kino ekyo ekinoonyereza ku ekisinga kunyonyereza ku ndwadde ya mukenenya mu baana ne bamaama. Okay. Era nabagambye nga nzija wana abantu bange tino ngenda kubeerako. Tuli ku Manduso. Ndi ku Manduso ne bangamba bagenda kutega bawulirize. Okay. Gladys Nasuna ne musawo nas coordinator tulamuseko. Mbalamusizza nnyo mwenna abatuwuliriza era neesiimye nnyo okubanga ndi kumpewo wano ku radio yaffe eya Buganda. Ng'omwanjuzi bwagambye nze omumbejja Gladys Nasuna nga nkolera mu kitongole kya Muju nga nurse coordinator mu BD study, birth defect study, enoonyereza ku baana abalina obulemu. Muju bw'okyogera wano kya bufunze era nti ekitongole kya Muju kinoonyereza kya byabulamu kikola ki naye abamu tetukitegedde bulungi. Muju yaani? Muju mu okukirambuka obulungi kiri Makerere University John Hopkins Research Collaboration. Tino Makerere yajja neyegatta ne John Hopkins University mu America ne bakola ekitongole okutumbula byobulamu mu Uganda. Nenge essa baliteeka ku baana ne bamaama. So ebaddewo okuva okumala emyaka 3 nga banoonyereza ku endwadde ya mukenenya, banoonyereza balabe tina abaana tebafuna, bamaama tebatambuza kawuka kugenda mu baana, that is PMTC. Waliwo ne eddagala eryo abaana libamira bana bamaama babadde nga balwadde abaana baabwe babawa eddagala eryo nalye okunoonyeza kwali awo ku Muju. Nerina empiso eyakavaayo nga bagamba tino osobola okwekuba empiso emirundi ebiri omwaka newe ziyiza okufuna akano akawuka naye ebadde awo ku Muju. Wane Makerere wano? Wane Makerere. Nga bitandikira wano? Bitandikira wano. Era research waffe nga director waffe watugamba Professor Philippa tino research wansi yonna onoonyeza gwe tukola wano mu Uganda kukwata ku nsi yonna. Naye kati ffe wano tuli mu birth defects. Sokoleke katono nnyo tuddeko wali katono wetubadde. Akayiso oba amakenda gaweebwa bano gambye butakwatibwa kawuka okuva ku bamaama okunoonyereza kwali wano Makerere.
kati bani abagayi era mwagayiriza wano Makerere tabagayiriza Makerere bagayiriza eri naye ati okulaba engeri gye ganaakolamu mu baana oba ganaabayisa bulungi oba gasobola okutuukiriza ekiruubirirwa ekyokutangiza kano akawuka so bagenda mu mukala kunoonyereza bali ne bazimba ekkerende erinoonyerezeddwako ne munoonyereza ku mpiso empiso nayo empiso gyeweekuba emirundi ebiri naye egenda mu maaso wano ku mujju babawo ne sites endala mu nsi endala batuga nti wano tebiriyo bigi eri mu bazungu be balina okukozesa ku mpiso ezo bya bbeeyi nnyo wano tetusobola mu Africa ebbeeyi ate nga lusakiwawo level yakunoonyereza tulabe oba likola then kati ebbeeyi so kati ejja luvannyuma tukyali mu kunoonyereza tezinabakakasibwa tukyali mu kunoonyerezebwa eki bye tulaba ebizuuliddwa biraga kino at least waliwo essuubi tukyali mu research naye kati zeno mbadde nkyamusa nti bakoledde wane Makerere okay birth defects obulemu abaana bwe bazaalibwa nabo abaana basinga kuzaalibwa na bulemu bwangeri ki abaana mu kunoonyereza kwaffe nga wenkugambye kino tuli ku mujju tubadde wano nga tukukola birth defects eno okuva 2015 tinno ate amalwaliro ge tutambuddemu kubanga project ebeera y'amaanyi tusobola gitwala omulundi gumu mu malwaliro gonna so tubadde Kawempe tubadde Mengo tubadde Lubaga tubadde n'Ensambya naye mu kye tuzudde ate okusingira ddala okutuyamba okutandika kino ekintu of course twalinamu obuyambi so kitongole kye bayita CDC Centers for Disease Control ne PEPFAR bye batuwagira so kati obulemu bwe tusinza okulaba waliwo ekisooka mu luzungu bakiyita hypospadias tino omwana azaalibwa omulenzi omwana omulanzi azaalibwa nga mu bitundu bye ebyekyama omusolo ogulina okufulumira saawa akatuli siwe kali nga kaliwa akatuli nga kali eno wansiko nga mwana mulenzi so nga omusulo tegulina fulumira eri so tusanze nga kyekisinga okubaawo then obulemu obuddako zezamufuula club foot tina abaana bazaalibwa ng'ebigere byefunyiza bitunudde munda byeweseemu then ekiddako zetuyita neurotube zino zikosa omutwe n'omugongo n'enkizi kino omwana azaalibwa nga ekitundu ky'omutwe tekyakula kino oba omwana azaaliddwa nga ku nkizi kuliko ekintu kyekinyanyanyanya teweegatta bulungi nazo ebyo obulemu obwo bungi nnyo wano mu Kampala bali kurate ki ku baana abazaalibwa wano so zamufuula abaana 2,100 buli mwaka bazaalibwa wano mu Uganda nezamufuula club foot eyo namba nnene nnyo osinziira abaana abo kye bagenda okuyitamu mu bulamu bwabwe ebeera namba nnene nnyo then ogenda sanga tino abalenzi be basinga okukosebwa abazaalibwa n'obuntu nga tebufulumiza bwe binafulumiza wano muzamufuula abalenzi be basinga okukosebwa then kubanga buli balenzi mu baana 5 abalenzi baba nayo then ababiri be babeera abawala then ate buli obulala abaana 19 pa buli 10 like 10,000 ku mutwalo gumu be babeera abo n'obwo obulema embeera nesinga kuva ku ki abaana okuzaalibwa endya yebeera embi mu bamama nga bali mbuto bali omunnyo mutono oba balya nnyo ttaka lya kiswa lireeta obuzibu nandiki musawo kasooka tubuulire musawo Nasuuna omumbejja neyanziza nnyo embeera eno ereeta zamufuula
ekituufu kyennyini tekimanyiddwa naye twesanga nti butambulira mu musaayi bulinga obuli mu famire era ogenda okwesanga omwana bw'aba azaaliddwa n'ebigere musawo nga bw'abinnyonnyodde ogenda okulaba nga mu bujjajja ne mu bujjajja eriyo alina ekintu ekyo naye era ne twongerezaako nti mu kwongerako okuziyiza ekintu ng'ekyo tulina okukubiriza abakyala babe nga balya bulungi nga balya embuto babe nga tebamala gamiraamira baddagala agataweereddwa basawo nga banatera okufuna embuto era nga bali embuto mu myezi 3 egisooka nga banatera okufuna embuto nga banatera tutera okugamba nno nga ebulayo emyezi nga3 weepulaninga ofuna olubuto baako eddagala lyomira ne lyotamira nga batono abapulaninga zibategula buteguzi yes zibategula naye ate kyekyo kyetukubiriza kati abakyala ne mu masomero ng'eyo ne mu communities zetubeeramu kyetukubiriza abakyala omukyala kireme mugwako bugwi naye yeetegeke nno mwezi bwekuti nja kufuna olubuto abe nga waliwo eddagala lyatamira kuba eddagala erimu lirwa mu musaayi nga bw'anaafuna olubuto nga yalimira myezi nga3 lijja kukosa omwana ddagala nga ki kati eddagala eririmu some nitrates waliwo erikosa musawo ddagala waliwo amadagala nga aga kansa gali rare naye tusuubira tinno buli ddagala kubanga waliwo amadagala abakazi ge bamira mu pregnancy baba bagawula mu class A class B tinno lino lisobola okukosa nnyo omwana lino so buli ddagala lyetusuubira tinno omwana lyanamira liba omusawo yayina olimuwa omukazi ow'olubuto lyanamira obanga osemberedde olubuto nogamba musawo mu myezi 2 ngenda kufuna olubuto naye ate ssenyiga nnuma nkozesa eddagala ki so kati awo osobola okukozesa eddagala lyonna lyoyagala wano mu kwetegekera tusinga kwagala folic acid oba fefu tinno obungi bw'ekirungo ekyo mu mubiri bulina okuba nga butuuse ku level gye twagala ku level esobozesa omwana okuwumbibwa obulungi kubanga emyezi 3 egisooka mu mubiri giba gya kukula nnyo imagine omwana kaba kaselo katini nnyo so kaba kali mu kufominga obugulu so kukula kungi nnyo so obanga omwana omukyala talina kirungo ekyo kimala mu mubiri ng'olubuto lumuguddeko bugwi baba bayinza okubaawo obuzibu tukwatiremu awo katono nkomewo tusimbulira awo ampulirizayo Manduso liddakiika 29 ndina abasawo bavudde ku Mujju Care Limited banoonyereza nnyo ku nsonga ez'abaana n'abakyala tunulidde obulemu abaana bwe bazaalibwa nabwo obw'enjawulo naye ate amakanda tugenda kusinga kugasimba ku kirwadde ekyazaamufuula oba club foot bingi byetugenda okukiigako naye njagala kujjukiza nti aba Silver Technical Services Uganda bakugu mu kalonda yenna akwatagana n'ebyamasannyalaze gamba kutambuza amasannyalaze line construction okusika amasannyalaze ku bikondo new connections wiring mu bizimbe installation okukukolera amasannyalaze okuva mu generator ne solar panels off grid kosa n'okukukanikira ebyamasannyalaze byonna balikyali wajjala Namugongo Road Ebenezer House opposite Matters Hardware PO Box eri 147 Seta esimu kwa bakubira eri noti 752 nkaga mwemu 7 42 oba noti 7 noti emu lukaga 17 luenda anamubiri Ryan Air Cargo bakugu mu kutika emigugu okuva China ejja group ejinese kinomu bakozesa nnyo okutuuka Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri n'okuva ku hoteri okutuuka ku kisaawe okunga kosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi balina abakuvunula oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente by'oyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beeyune onyumirwa empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC Building room eri N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu k'okuba mukwatagane bulungi nnyo eri noti 7 noti 152 331 oba noti 762 799 885 Tabula Properties Limited Company etunda mayumba n'ettaka lya byapa ate nga bya bwannannyini balina estates nnyingi omulimu era Kachiri Estate ku Hoima Road
balina milioni 16 kutuuka ku 2. Nampunge Kachiri Hoima Road balina milioni 16 kutuuka era ku 2. Namusera Mabombwe balina milioni 25 kutuuka ku 3. Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road balina milioni 3 kutuuka ku 3.5. Bombo milioni 15 kutuuka ku 17. Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road balina milioni 23 kutuuka ku 25. Amasanyalaze n'amazzi weebiri. Ebbeeyi yeeyo ejja mu nsawuyo ate nga n'ekibanja mpola akkirizibwa. Ngende nasana ku masitowa osobola okwekwata poloti y'omu bwangu. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu eri nooti 7 nooti emu 942 nooti 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 nga nzire mu banafu aba muju njagala kujjukiza era sabbuuni yekka gw'olina okwesiga era gw'olina okwekwata ow'omuti ayoza eyeegulidde erinnya ennaku zino ye Jama White Washing Bar Soap. Sabuni ono mulungi atukuza nnyo engoye mwewevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate nga taggwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate nga agula ssente za nsiko buseko bw'ogerageranye n'ebbeeyi eya sabuni omulala ali ku katale. Sabuni ate gw'olina okunaaba n'otaddamu okoloza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap alimbika nga Lanzo Blueberry, Lanzo Vanilla Spubeli, Lanzo Ice Cream Methyl ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna okwetooloola eggwanga. Mugezeeko tugenda kwejjusa n'olwekyo kwatagana nabo oyinza okugenda mu kikuubo banafu ba Chapa Enterprises n'osobola sabuni ono mu bungi n'ogenda ne weekolera ensimbi kubanga kati yaliko atambula abantu gwe beetaaga gwatanaba kutandika kukozesa Jama mukwano simanyi kyoliko. Katuddeyo ewa Musawo Nasuna. Musawo Nasuna bwe tugenda ku club food oba zaamufuula omuntu ayinza obutakitegeera bulungi oyinza otya okutusigira ekifaananyi kya zaamufuula omuntu ategere bulungi kitoogerako. Club food oba talips aquinovirus mu Buganda wano kimanyiddwa nga zaamufuula. Zaamufuula omwana azaalibwa mu kuzaalibwa kwe abeera n'obulemu obwo obwa zaamufuula. Era zaamufuula nga bw'olya nno zaamufuula ebigere biba bikyamye okuva mu bukakongovule. Mu kakongovule awo waba wali obuzibu wabawo mu maaso ezeesika naye nga ekigere tekyatereera bulungi. Mufo ky'ekigere okutambula nga kiteredde bulungi nnyo ku ttaka kiba kyeweseemuuko nga kitambulira ku lubalaza lwe tuyita olubalaza lw'ekigere. Era ng'ate kitunudde wabbali ng'ate kiringa ekitunuddeko ne wansi. Era omwana oyo omulabirawo nga wakamuzaala nti omwana oyo alina zaamufuula. Naye eky'omukisa omulungi zaamufuula oyo asobola okujjanjabibwa ebigere byo ne bitereera. Bitereera. Ebigere byo bitereera bulungi nnyo kasoddo ogizalira bulungi mu ddwaliro awali abakugu ne bakulagirira abakugu mu kujjanjaba ebigere ebyo we bali ne babitereeza ng'omwana akyali. Nga tetunaba kugenda ewali abakugu singa omanyi obamu bagayaala nalaba omwana ng'azaliddwa bw'atyo naga mukama bw'atyo bwamuleese. Singa omuzadde omwana azaalibwa ne zaamufuula n'atamufaako omwana oyo aba yolekedde buzibu ki? Omwana oyo wazaamufuula omuzadde bw'aba tafuddeeyo oba omusawo amuzaalisizza kumutwala mu bakugu ekyamazima obuzibu bubeerawo omwana oyo bw'aba ayolekedde. Obuzibu obwo bubeera ku mwana nga ye omwana ajja kutegeera ng'akuze naye nga omwadda wadde omwana wadde aba tannakula mwe abazadde b'omwana oyo ne community omwana mwabeera ne famire yonna okutwaliza awamu ejja okuba erina obuzibu. Obuzibu obusooka ebirowoozo. Teri muzadde azaala mwana we nga mulema n'abeera n'ebirowoozo ebirungi ajja kwennyamira ajja kweraliikirira ajja kutandika okwesalira omusango nti oba kino kyessaakola oba kino kyessaakola ne community yonna oba famire yonna abantu babe nga bagitunuulira bulala nnyo. Ate era n'omwana ono bw'aba akuze ajja kulaba nti tajja bulungi mu society mwabaali. Ajja kuba tatambula bulungi atambula ebigere tebiteredde engato tezijja zino ez'abantu abalina ebigere ebirungi ebiramu obulungi nga tajja kuba tasobola kuzambala. Ne bw'aba agenze ku ssomero activities ezimu ezatajja kuzeenyigiramu. For example mwana mulenzi tulabye nno bisinga ku affecting abaana balenzi. Kati omupiira ng'ogwo tajja kusobola kuzannya mupiira. Ate ne bw'anaakula okufuna omulimu kiyinza omukaluubiriza. Ne bwana ab'omuwala okufuna omwami kijja mukaluubiriza bajja musekerera. So kiba kirungi nnyo omwana wenna waazaaliddwa bamusindike mu basawo abakugu
aterezebwa. Ate era n'ekirala okulabirira omwana oyo kibaamu ekyamaanyi kyoteekamu, olina okuteekamu ssente, olina okuteekamu ebiseera byo. Oyinza okwesanga nti famire egenda kukosebwamu mu byenfuna olw'okuba erina okulabirira omwana ono. Abamu batuuka ne ku extent ku ddaala ery'okweka omwana oyo. Olaba banga omwana oyo abaswaza. Bataata abamu babeegaana. Otyo bataata abamu babeegaana nti omwana si wange. Okay. Musawo Kimbugwe. Musawo Kimbugwe. Olugendo olw'okujjanjaba omwana azaliddwa ne club foot oba zaamufuula lutandikirawa era lutambula lutya? So olugendo olw'okujjanjaba ono omwana lugendo luwanvu, lwetaaga commitment, okussaayo essa okuva eri abazadde. So olugendo luno lutandika ng'omwana baakamulaba mu ddwaliro ng'azaaliddwa. Awo ffe programu yaffe weetuyambira tinno buli mwana tumukebera. Omwana okujjanjaba obulungi kyetaagisa mutandikirawo okumujjanjaba. Naye oyinza osanga eddwaliro nga ddyo omwana assa, omwana akaabye ne bamusindika ewaka, n'agenda ne bamulaba ng'obudde buyise. Naye omwana okuwona obulungi balina mulaba nga yakazaalibwa. So omwana bw'aba yakazaalibwa ne bamutwala ku malwaliro agajjanjaba club foot. Waliyo method yakolebwa omusawo bamuyita Posenti, ye mukugu wa club foot mu nsi yonna. Ye yabisoma bulungi n'alaba ki ekikola ki ekitakola. So kati method eyo gye bakozesa okujjanjaba omwana. Tinno eno method tebaamu kulongoosa. Naye omwana waalwawo ne bamulaba nga eggumba likakase, awo eno method eba tegenda muyamba. Bokaba katu wano banyola bunyozi negadda. Kati ono ye yagamba si omwana akyali muto, amagumba gakyali mato. Oba osobola okinyoola bulungi omugulo ogubadde gwewese ne guddayo mpola. So mu wiiki ezisooka nga 4 ku 6 abajja buli wiiki ne banyoolamu katini ne bategako ekisementi. Ne banyoolamu katini ne bategako ekisementi. So womalirawo wiiki ezo 6 okugula okubadde kukyamye nnyo kubeera kuzzeeyo. Naye kino kiva ku kiti neggumba terinaba likyali tto, omwana omututeyo wakamuzaala. Kati etteedi olipimirwa butasukka bbanga ki nti likyali tto? Omwana teyandisusse, teyandiwezezza mwaka gumu nga tannabatandika. Wabeera n'omwaka mwaka gumu and below eggumba liba likyasobola okukyuka nga terirongoseddwa. Teyandiwezezza mwaka gumu nga tannaba kugenda kulabibwa. Naye ate ffe tugamba omwana eyakazaalibwa ate yasinga nga kawere. Ye kawere. So eyo phase weggwa, ekyo kitundu ekyokujjanja wekiggwa, baba of course abaana abamu oyinza okuba nga oli mu kutereza kuno okugulu naye ne kutaddayo bulungi. So omusawo ayinza okukola ka operation akatinitini. Tinno waliwo ligament, waliwo akakutte wano ku kakongovule eno wansi, basalako katini so ati okugulu nekufuna nekutambula bulungi. So bamala eyo then nga waliwo obuki braces, tubita braces buba bugato, naye nga wakati waliwo obugato babujoininga bwekutte wamu nga omwana bwambala okumala emyaka ng'ena nga butereeza ekigere. So babukolanga bugato butya bwakyuma bwangeri ki? Bugato bwennyini naye tinno eno side ne side waliwo ki ekyuma makkati. So amagulu gaba geeyawudde nga n'obugere nabwo obubadde bwewese nga buli munda, buno obugato bwa bukolanga obugere ate bwewese buli wabweru. So omwana ayambala obwo obugato okumala emyaka ng'ena. Ng'akambala buliddi kugenda ku ssomero, kwebaka, akambala buliddi agenze mu bisota azannya. Kati emyezi 6 egisooka agenda kambala
buli kaseera tekava mu bigere kino okaleka kubanga bamuzadde obugere bwagudde bujja kuddayo ate tokyagala kibeerewo so kati olina obulemezaayo onaaza n'ozzaamu abazadde abamu bayinza okugamba omwana waliseyo emyezi nga 7 obugere bulabika bulungi ndaba buteredde naye nga tamanyi nti n'omwezi gumu agenda kukomawo nga bizzeemu so kati tubakubiriza ti nno omwana akabeeremu omunaaza n'omuzaamu kati webayitawo egyo emyezi nga 6 then okumala emyaka 4 ku 5 buli mwana wagenza okwebaka nga ateekako obwo obugatto abusulamu okumala emyaka 4 ku 5 so bulaba ti nno obujjanjaba endwadde yazamufula etwala obudde laba nga twagala omwana alabike atandike obujjanjabi ng'obudde bukyali ampuliriza oli commandos musawo Nasuuna tewali muzadde yandyagadde kuba na mwana ng'ekigere kyefudde bwe kityo ate n'obuweereza n'obuyinza okubaayo naye bo buli luddawa health center 2 luddawa gye buli obuweereza buno mu malwaliro gonna omwana ayinza okuzaalibwa ng'alina obulemu naye amalwaliro gye balina okuweereza omwana oyo Mulago basobola okumuweerezaayo, ku Kosu basobola okumuweerezaayo, waliwo Katalemwa basobola okumuweerezaayo, Mbale Regional Hospital naye obujjanjabi gye buli, Mbalala gye buli, Kaliisizo gye buli, Gulu gye buli. Amalwaliro mangi nnyo awali obujjanjabi obwo gye basobola okujjanjabira abaana abo. Waliwo abeetuberi ewaffe nze nzaaliwa Ssingo, waliwo abeewa Bikookooma kiryo kya Kabande eyo aveeyo ajja Bulumbe Mulago naye ati kale kalwe tugamba Ssingo ddwaliro ki eriri okumpi Mityana Hospital obujjanjabi buyinza okuba tebunnatuukayo naye kyoyagala kikuseeza ddala ng'obujjanjabi kuba amalwaliro gano nga bwe ng'ogedde obujjanjabi bwa bwereere n'obwo obugatta omusawo bwe yayogeddeko bwa bwereere ddala gwe bwonna oba ova e Ssingo Mukama n'akuwa ekisa n'ofuna transport osobola okujja Mulago kuba oba omanyi buli kyonna ky'ogenda okusangayo kya bwereere. Abasawo bali mu malwaliro abo tubeekakasa bye bakola babitegeera ate nga eky'omukisa omulungi bya bwereere naye era tulina essuubi nti obujjanjabi bujja genda nga bubuna ne malwaliro amalala kubanga kati omanyi waliwo musawo tugambye nti si bwa lunaku lumu obujjanjabi butwala akaseera oli yeewaliriza n'ava mu Kikube n'agenda n'azaalira Mityana naye nga n'ez'obugoye zaabuze kakati azze waka n'ez'amata g'omwana takola ki tazina naye ate club full ekigera kiraba kyefudde ate omugamba agenda Mulago ogutali mulundi gumu ogutali ebiri simanyi okutereeza ku nsonga eyo so zamufula 89.2 katono nnyo katukomewo ampuliriza Emmanuel ku dakiika no zidduka tubuzaayo mwenda zokka tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Musawo otumuliddemu nga musawo Kimbugwe otugamba nti muntereezaamuuko abantu bangi tebeesobola kugenda mu malwaliro olw'embeera y'ebyenfuna waliwo embeera yonna? Mbadde njala kutangaaza awo tinno Club Foot mu Uganda eri ewagiddwa Miracle Fit, ekitongole kye bayita Miracle Fit era nga kino kikolagana wamu n'eminisitule y'ebyobulamu okutambuza obujjanjabi bwazamufuula mu Uganda yonna. So abazadde ababa batebeesobola waba atuuseyo omulundi ogusooka ne bamulaba bajja muwa appointment wanaakomawo so batera omuyambako banga bamanyi olugendo luwanvu omuzadde kiyinza okubeera ekizibu okumalako olwo olugendo yekka so batera omuyambako ne bamuwayo ka transport najja tebaagala abule bo baagala omwana atandise okujjanjabwa amaleyo abeere bulungi. Yes. So kati munjogere nyangu obujjanjabi buno buli ku malwaliro ga mutendera ki? Hospital referral buli ku mutendera ki? Buli ddwaliro sigamba referral oba kubanga eno bagiyita Club Foot Clinic babasanga wali obwetaavu bagiteeka kati wano tugirina
Mulago waliwo Club Food Clinic koso waliyo Club Food Clinic nayo nzosanga ne health center for nayo ngeyina ki Club Food Clinic kati abayina obatateyeka kasa tusobola okumuwa enamba asobola okuba neyeebuuza wano ewange wendi clinic ki eri okumpi wensobola okugenda okutwala omwana. Enamba eri kumpi akulira coordinating Club Food mu Uganda bamuyita Henry Musoke. Enamba ye eziri 0752 0752 Kagamunya 76 5 yani Henry Musoke so 0752 Kagamunya 76 5 nga tuwumbawumba waliwo omwana asobola okuzuuka mu Club Food nga teyajjirawo nga yakazaalibwa omwana aweze emyaka nga3 kigere ne kitandikirawo okweweta. Ekyo kigenda kubeera rare nnyo. Club Food atera kubaawo ng'omwana bakamuzaala azaalibwa naye. Obujjanjabi bwa bwereere n'obugatto bwa bwereere. Ampuliriza mpozi ng'olina ekibuuzo kyonna eri abakulu bano kyengenda okukomawo okuwuliriza naye njagala kujjukiza nti Kulibula Vocation and Business Institute batendeka abasomi mu misomo egy'enjawulo nga mwe muli electrical installation, systems and maintenance, plumbing and pipe fitting, automotive mechanics, information technology, institutional catering and hotel management, cosmetology and beauty therapy, fashion and garment design, home-based care, nursing. Balina n'emisomo egy'ekiseera ekimpi myezi 3 ku 6 eri abo abali mu vacation. Okwewandiisa kugenda mu maaso eri abo abaagala okutandika mu mwezi ogwokutaano omwaka guno. Libra Vocational and Business Institute basangibwa Zirobwe Wakataayi era baga nti balina na ofiisi entinda ku Haruna Mall eri room note 67. Esimu eri note 7 note 3 72 57 26 note 7 note 3 72 57 26. Airtel oganti mukwano bakuleetedde data kasente katono okufuna data mungi obulamu ne butambula. Genda mu simu yonyiga *10 hash londa okusalawo okwokubiri oba option 2 awo n'ogula data owa wiiki ow'omwezi onyumirwa obulamu nga akasente okozesa katono data n'ofuna mungi n'okola bizinesi zo ku mutimbagano ate naawe ne weewumuza. Airtel ebyo ebikola ate nagenda ku mukutu gwa Airtel simanyi kyolinda ngenda mu simu yo alina Airtel nyiga *10 hash londa okusalawo okwokubiri oba option 2 onyumirwa obulamu bwa data. Tugamba nti waliwo ne apps ezirya data nga zekwese mu ndoomu ng'olaba ng'ezitaliiko okeberayo n'otereeza ne zirema data. Omulimireka kwegumya nti byokungula bimala ate ng'osobola okubyongerako bwekwata Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited. Tewali ddagala likaza muddo nga Weedmaster teririyo. Bw'okozesa Weedmaster toziiza buziiza muddo kyokka wabula ogugobera ddala obutaddamu kukusumbuwa mu nnimiro. Weedmaster akuyamba okulongoosa ennimiro yo mangu ddala n'osiga mu budde ate ebimera byo ne bimera n'amaanyi nga biri mu kifo awatali muddo era bijja kukuwa amakungula amasukkulumu. Ate omuddo gw'emputtu ng'ennanda kayukiyuki n'emiddo emirala gyonna Commander 24D yagisobola. Ne tugamba nti naye kino kikulu bw'oba okozesa Weedmaster oba Commander 24D gatta mu Golden Drop. Golden Drop ono atangira enkuba okunaazaako eddagala ly'ofuuyidde lisobole okuyingira mu bikoola munda omuddo gwo gukale. Okusukkuluma mu bulimi kutandika na kukozesa bisinga bulungi. Wekwata Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited ogenda kulaba ebintu nga binyuma. Nenkujukiza ne Forest Resort Reza mukwano kifo kirungi ogenda kufunayo obuweereza ogendayo n'owummula. Balina ebyokulya ebyawano n'ebweru Continental bakufumbira bulungi nnyo. Balina ekifo ekigazi obulungi eri omukolo gwonna gweyagala okukola. Balina Children's Park oba center ewajjudde ebyokuzanyisa by'abaana, swimming pool weeri, ebyensula birungi weebiri bulungi nnyo. Ebisulo balina ekibira kwe balina gardens gy'osobola okugenda n'otuula eyo n'owummulira eyo awatali akutaataaganya awatali akukuba ku mukono obulamu ne budda bujja. Forest Resort Reza bali aweerweza nga kutta oluguudo oludda Entebbe nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas ekajjansaawo ngodde ekajjansaawo ojja okubasanga erwezaawo. Kwatagana nabo ku ssimu noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778
333 486 n'omutimagano guli www.forestescaperesort.com. Kanfunye essimu nga M23 tulabe wanje. CBS wanje. Wewe kuweleza. Esewo. Inji jime ndi mukono. Omwami mbadde nsawo kumubuuza. Mukono obujjanja bijje buli era bwe bubaayo buli ku ddwaliro ki? Okay. Kale tweyanziza abuuza mukono gye buli ludda wanje. Kulambe kaje baleko. Esewo. Kega mukandula gomba. Tuyanzize emisomo mukulu gyatuwadde. Naye ensonga gye mbadde nsaba nabadde saabusabe. Kubanga ensonga gyagedeko erinyanya tya matu gaffe. Naye kisoboka okugamba nti ayongeze emisomo wansi oba kubanga oli agenda nazalibwa omwana nga mulwadde amini nga mulema n'agamba tuwaffe gye buli. Naye ate ng'asobola okuwoneka kati mbadde musaabusabe mukama wange ongeze emisomo wansi abugabukana bayise. CBS. Lameka. Yes sir. Sebo nkulamusizaako ngeze sebundi obumalu sebundi wano mu kibuga ky'omulodi sanga lya wakati abasaba awo mbalamusiza n'embeera z'emisomo. Sebo nze oba basobola okugaa kino nti omuntu yasanyalala kikulikiva kubanga taata wange alina ekizibu ekyo naye simanyi abasaba obasobola okuyamba ne batunyonya kuba tugeze mu malwaliro ente zigenda naye tebakubuulira nti kino na kino kati mbadde nnyongera omusawo oyo musaba ate annyonnyole mu kintu ekyo era neyongera okumanya ne bannayuganda kuba nkibuuza nti kiri ku taata naye n'abalala kiriwo ekityo. Essimu katukome kweyo zijja kumala ezo. Kyazirubenge namungona nkubuzizzaako bendabire booli nabo. Richard Matovu agamba nti abasawo abo twesige tutya bye batugamba nti obujjanjabi bwabwereere mu malwaliro ga gavumenti okusinziira ku bye tulabayo nga teri kyabwereere. Musawo Nasuna kantandike naawe nga tumbawumba n'obaka obusembayo. Neyanza nnyo olw'ekibuuzo ekyo webala okubuuza ekibuuzo ekyo. Musawo nga bwe yannyonnyodde era nga bwe twannyonnyodde ekyamazima obujjanjabi bwabwereere. Naye oluusi mugenda abantu tugenda nti obujjanjabi si bwabwereere olw'ensonga nti bayinza okuba nga oluusi ebikozesebwa essaawa eyo bayinza okuga nti oba plasita taliiwo leetayo ka plasita. Naye gavumenti bwe banga esappulayinza ebintu bibeerayo ate ne Miracle Fit nga musawo bwe yannyonnyodde musawo Kimbugwe ekitongole ekyo ekya Miracle Fit kikola obuyambi bw'amaanyi nnyo kuba nze nali experience olwe twagendeyo ku lunaku olwa Club Foot abakyala bajja ne bawanga obujulirwa testimonies ng'abaana baabwe babaleetanga ne babajjanjaba totale ku bwereere nga tebalina ssente yonna gye bataddemu. So nyongera okukubiriza nti obujjanjabi bwa bwereere baleme kutya ate baleme kuwulira ŋŋambo nti obujjanjabi tebujja kubeerayo ekyamazima obujjanjabi gye buli. Okay. Sibula batuwuliriza n'ekigambo ekisembayo. Nkubiriza abatuwuliza bonna mwebala okutuwuliriza naye era nga bamaama obuvunaanyizibwa okusinga buli eri bamaama tukubirizibwa okugenda mu malwaliro okuzaalira mu malwaliro era okuzaalira awali abantu abatendeke era baba bakulifaalinze nti ogende mu ddwaliro wait ofune obujjanjabi togenda mbamulerwa nti ate bagende basibeko obuti ate bakuyunge mu kigando oba mu kiki naye genda mu ddwaliro. Era neebazizza nnyo olw'ekiseera kino abatukyaziza aba CBS era ntumira bannange bonna benkola nabo mu kitongole kya Mujju n'entumira bonna benkola nabo mu kunoonyereza kuno aba birth defect study abali e Kawempe abali Ensambya abali e Mengo abali e Rubaga n'entumira famire yange yonna omwami wange omwagalwa mwami mugenzo mutumidde abaana bange ab'enganda zange zonna mbatumidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye tu preventing okusinga okuwonya tugende mu malwaliro agalimu abakugu. Tweyanziza nnyo. Musawo Kimbugwe wano waliwo Kabale Michael Social Transporters agamba nti abasawo batugambye okugenda e Mulago naye Mulago nga yafuuka wa visa okutwalayo omulwadde ebiro bino naye kyabuuza. Waliwo Speaker Mudashiru Bale Mudashiru Kyesiga agente baze bale kuweereza twebaza abakulu abo okutuyamba okukwatirako
okutukwatirako ensonga y'abaana abo tusaba mukama batusasuliremu musera yebaza bwebaza n'abalala musawo tumalirize. So nga era musawo Nasuna bwagambye obujjanjabi bwa bwereere. Emulago kliniki eri kumpi ne Tasso, kizimbe kya Tasso. Aye tugambye ateekamu ssente bamuyita Miracle Fit, ye ssente bweziri aziteekamu abalwadde tebasasula. Ow'emukono alina kugenda Mulago oba Kayunga. Emukono tewali kliniki. Waliwo n'agambye ti nno emisomo tebagitegere tebana kuwulira bulungi mu bitundu byabwe. Tulina program efuna Club Foot babayita bambasada ba Club Foot. Ogenda mu byalo yonna nga batambuza enjiri ya Club Foot. Sibula batuliriza. Mwe bali kuwuliriza Club Foot obulwadde bujjanjabibwa oba omwana walabibwa amangu. Era ntumira bazadde bange bali awo bawuliriza omwami n'omukyala Mawanda John Bosco. Bali awo Lukaya. Radio yawe Lukaya. Mwe bali kuwuliriza nina abawuliriza okuva USA ne UK nabo bateze bonna bagambye tino bagenda tugenda kubeera wano ku Mandiso. Era neyanziza omukisa okubeera wano. Kale toyanziza nnyo. Ampuliriza essaawa esooka bwekyo bwetambudde abasawo bawulidde okuva mu Mujju Care Limited, musawo Kimbugwe Dennis ne musawo Gladys Nasuna. Abaana tubajjumbize okubawa obujjanjabi nga bukyali. Bw'omuzaala n'olabanga embeera teteredde ekigere kigizeemu kiti tandikirawo kubanga ate bw'ona omulindo okukula bijja kwongera kutabukamu omukisa aleme kwekaluubirirwa ng'akuze, aleme kugamba banne kumusekerera gw'omuzadde gw'oyinza okumutaasa. Njagala kubagaliza ekiseera ekirungi n'enkoma omusawo y'okubiri mwami Kyambadde nkubuzizza ku Munamityana singa bagamba nti okufanagana si Luganda naye singa lubadde Luganda mbadde nsudde muganda wo mu studio ziwano bwana Kyambadde munalotale Mityana nzoga nti musawo Kimbugwe yakudda ku mugongo nekale angambye weruka yeno. Ampuliza kankomona abasuubuzi tugenda kutunulira nsonga za musolo ogwa groupage ekitongole kya URA kigamba nti nedda obubi obadde obususse mu ngeri eyo emisolo gy'okusasulirwa mu konteina ezaawamu guveeko buli mwali nakwetuukira kankomeo katono tugenda kusimbuliraawo. Ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 10 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'akawungeezi k'olunaku lwaleero. Kkiriza obagana mu kyali nkubuuzizza Reverend Canon David Sserunjogi Baluumi, Director Double Cure Hospital Kalagala Mpigi ne Double Cure School of Nursing and Midwifery. Angambye ali mu America. Canon David Sserunjogi ali mu America gyatumbulidde bali ku Mandiso program Kkiriza obagana. Nga bwe nakutegeeza nti musawo eno ey'okubiri nina abakulu kuva mu basuubuzi Kenneth Ayebale ssentebe wa Uganda Cargo Consolidators Association amaze okuyingira mu studio zino. Sobe tulamuseeko. Abatuuliriza baramusiza kansuubire nti musiibye bulungi Mukama kyakuumye ne mujebaleko gye mutuusako engalo. Bitambula biti eby'obusuubuzi? Obusuubuzi tubadde tugezaako ikonomi tebadde nnungi nnyo naye nga tulina essuubi nti ejja kutereera. Essuubi liweddewo? Essuubi tesobola kugwa mu Amerika. Tubadde tulina essuubi nti tulina okulwana nnyo era ne tusigala nga tukyakola. Omuntu akyakola aba n'essuubi lingi. Uganda Cargo Consolidators Association etaba basuubuzi bangeri ki? Uganda Cargo Consolidators Association kye kitongole oba association etabaga abasuubuzi abaleeta ebyamaguzi mu nkola abangi gye bamanyi ng'eya groupage. Egatta bintu by'abantu mu container emu n'ebireeta era bwe tutuukawo ne tubyawula ne tubawa mu bipande ebyenjawulo buli omu abeera ne house bill eyiye. Buli omu abeera ne house bill? Yes. Eyiye? Buli omu abeera ne house kye tuyita house bill eyiye. Nga yeefaananiza nga yaleese mu container eye omwo. Kyekyenjawulo ekiriwo era n'akiryalingira mu tiina eye ng'omuntu omuya. Ekyo kyanjawulo.
kyoyogedde kubanga baleeta ne baleetera wamu okusinziira ku mwami Musinguzi akulira ekitongole ekya URA in fact yensonga lwaki oli wano URA etegeeza nti bagenda bayimiriza enteekateeka eyo ey'okusasulira awamu emigugu ebitundutundu mu container muyina babulooka abakwanaganya ensonga in fact kanfune eddoboozi lya mwami Musinguzi abinnyonnyole wano ba groupage leaders bwe befuula URA ne bakunganya omusolo ku bantu babadde bajjawo kiyitirivu musolo mungi bwe batandijeeko kati ajja mu URA n'asasula $5,000,000 oli gwaleetedde n'agamba leeta $15,000,000 so oyo ekisooka amuggyako sente mpitirivu naye ekyokubiri amudinayinga omusolo gwe bayita input VAT katugambe ku import VAT input eyandibadde egenda credit y'omusuubuzi egenda ku credit yono tini yono amuleetedde so afiirwa mirundi ebiri asasula kinene ate n'afiirwa in kubanga abantu bayefuula middleman wakati wa URA n'abasuubuzi kubeeramu under declarations n'abasuubuzi bennyini nga kye bakola si kye badeclaring kati kitambula kitya ewammwe Amirameke kisookera ddala njagala kwebaza okunkyaza ate mu budde obulungi nti leero nfunye amasimu ag'amaanyi kuva mu bantu abatika ebyamaguzi e China kuva mu basuubuzi bennyini abaleetera mu nkola ya consolidation kuva mu bantu abakulira associations ez'abasuubuzi nga bagamba Kenneth groupage bamuweze tunabiwulira groupage bamu buli omu ng'akankana naye njagala nsooke nkuwe definition ya groupage ne cargo consolidation cargo consolidation kitegeeza nti abantu abangi bagata ebyamaguzi byabwe ne bijjira mu container emu buli omu abeera nanyini bintu ne mu container eyawamu ne mu kyetwandiise ekyapa kya container mayeta kalibeera n'ekyapa ne container ebeera n'ekyapa kye tuyita master bill of lading buli nanyini byamaguzi ebiri mu container omwo abeerawo ku master bill of lading era ebintu ebyo bituuka ku destination wano buli omu ne bamuwa kye bayita house bill of lading ne bamwawula ku munne abadde mu container era n'agenda n'ebibye n'anyonyola URA ekyaleese nga yeetukidde no babayita mu ba agent buli omu aba waddembe ku appointinga agent we n'adeclaringa URA neetegeera omuntu kyaleese era neemugyereko omusolo okukola ki ogusaanidde now groupage cargo be bantu abeegatta ne bateeka bintu byabwe ku wansi w'omuntu omu edit esuse tugisaani consolidated cargo yes then groupage be bano boba oli antegeerera bakwata bintu byabwe byonna ne babiteeka wansi w'omuntu ogwo mu mateeka tebabeera na bintu nanyini byabeera ogwo bekozesemu ye oli oluusi tabeera na bintu yagikola nga business broker yategeera gundi ali mu URA yategeera agent ki so naye ekizibu nti abasuubuzi baffe byonna baabiyita groupage edda ng'abantu awasooka ng'abantu banagenda China basookerako nnyo Japan ng'abantu abagendanga e Japan baali balaba omuntu omu omugaga nga yalina ebingi mu container n'ayambako abatono abatalina ki bintu ne bakuŋŋaanya sente ne baleeta ebintu naye kati bikyali bya mugaga ayambyeko abaavu no byafuuka bya broker akoze ki agifudde business so mwami Musinguzi kyanyonyodde ndowooza obudde bwabadde butono bw'abantu bakitegere nti aweze ki ko bategeera nti kino kyonna groupage ne consolidated cargo bamutwala nti groupage nti buli abagattirira mu container mwena babaweze kati oli bw'aba aleese emigugu gye mu groupage sookera ddala taba nanyini bintu ekyokubiri bali abalala
tebalina bwe basasula domestic taxes zaabwe. Toba na income tax kwa tolina bintu. Toba na VAT kwa tolina bintu. Tolina mpapura. Bana biri ku muntu omu. Yes. Katoli enanyini bintu. Kati mu consolidated cargo kasita mutuuka. Oli aba nanyini company. Kuba yo consolidated cargo tukiriza only a company. Kuba yegaba house bill. Company etya nti eba company nge registered mu Uganda ngereta emigugu gy'abantu. Ngereta emigugu gy'abantu gwe mulimu gwayo. Okay. Ebera registered era buli quarter tuwa register ya fe URA. Era netegera nti gundi ne gundi beba consolidate. Era singa omu aba n'ekizibu URA nga amwetaaga URA etukubira. Etumulocating nga baba mubuze. Okay. Ekizibu ekibaddewo mu kusinga nti process ya consolidation eno ewanvuwa etwala obudde bungi. Ate obusuubuzi time. Kubeera mbadde kuza nti omuntu yandi taddatya emaali ye mu katyabaga n'alimu okugiwa amakubo gana amatuufu agiyigobere ku bintu bye n'agenda migugu emigattire gy'atalina kuba nannyini. Era wengenda nti challenge ebaddewo era URA egimanyi bulungi nti bo bennyini tuze tubagamba nti mukole process endambulukufu mu consolidation kubanga wano muluzinga kingi kutusinga. Fe wano customer arabo ono ngayangu ono ba group leader oba container leader enakubira abafulumi. Kuba ejukira ategera ne office ategera ne agent bayita obwisi batuka butusi nenze wano wentukira okudi consolidating n'ebirala ntwara weeks 2 n'okusobamu. Mali etudde sebugoba musuubuzi okola ki? Ye problem eriwo kati abanje abagenze side eno ne bafunira yebizo bwa yali wekwatira fine eba ya mwena. Oluusi tulina ne incidences ezimu nga container leader akola ki? Aduse kati commissioner ngabo kati nanyini bintu ali muleeto ono taliwo. Okay. Ne bikwamire eyo. So si kintu kipya ekibaddewo nti baweze leero mwaka gwedde wawulira nti ebintu by'abantu baali babikutte. Container nyingi. Era kasita neyambako negenda neyegayirira ne bagamba kale muleete balida nga balida wonna badukira China. Okay. Hinzi ne babirekera ki? Ne tudda mu negotiations. So tebaweze cargo consolidation. Commissioner kyatayagala bantu bangi okuleetera mu muntu omu kutiini ya muntu omu. Oluusi oli abeera 6% withholding tax exempted. Kuba kyekitunda container leader. Nti tiini gyenkoleramu erina withholding tax 6% exemption. Kitegeeza nti bali abantu 19 bonna abaleese ebintu oba 2 wansi w'omuntu oyo bonna bali 6% exempted. Basaliddwako omusolo. Kati URA eruzinga the 6% yona. Okay. Kati n'ekiranto omuzo gubadde commissioner gwayogerako okusinga nti oli aleeta tiini bw'alaba nga VAT eweze eyo n'agivaako n'adda ku ndala. N'agulawo endala. N'afuna ow'omukyalo omulimi namugamba gulawo nkuwa emitwalo 10 n'agulawo oli talina suubi lya kusuubula. Talina suubi lya kusuubula, talina suubi lya kugula motoka, talina suubi lya kukola kintu kyonna ekyetaagisa tiini. Okay. N'asalawo n'agulawo tiini n'akwata emitwalo 10. Kati n'aleeta empya. Kati traceability ya URA nebula. So tebaweze okutika ebintu ebyamaguzi nga toweza container. Obireetera mu consolidation. Okay. Nobeera ne house bill eyo era ne weyanjulira URA nti ndeese ebintu bwebiti. Ne bakubiringa. Yes. Kati bano ba container leaders bo badde beefudde URA yaabwe. Oli bw'aba akyajinga pa piece beno bakyajinga pa CBM. So ekyo Oweekitiibwa Commissioner General kyali mu kwogera. So njagadde abantu bakitegeere nti okwawula ebibiri. Groupage ne consolidated cargo. Yes. Cargo consolidated cargo ne groupage. Njagadde babyawule ebiri. Okay. Sibye by'okugatta bintu byonna n'obiteeka nteeka mu container ya gundi. Then n'oli okugamba nti njagala house bill yange. Beera n'olupapula olulwo. Kuba ne insurance yo kasinga ebyo ebyamaguzi bifuna obuzibu. Bino ebya groupage. Ebya cargo consolidation. Buli omwe musasula lwe kubanga ku master bill mukola ki? Ekwemuli. Naye muno mu groupage tolina. Ogwayo. Mabega ko twali n'ekizibu n'abakyala baleeta amabaga.
era ne tugenda mu koota naye omukyala ow'oku Buganda Road n'atugamba kati temulina bintu nandiba njagadde ennyumba yambi n'atuwa ne example te bwe era n'ettaka nga toli ku kyapa obeera n'ettaka oba ku kibanja bamusenze tebiba mwesenza mu container temuba naki mugende muteese naye ate waliwo omusenze alina liizi ng'alina ekyapa kye kyaliizi tebabeera na kipapula kyonna towa busuulu towa ki oli yakugamba bituuse wano jangu obinoni ye problem. So container leading eba malpractice mu international trade simanyi bwogenda okukinyonyora teguba muze mubi mu busuubuzi obw'ensi yonna naye consolidation is a recognized practice ensi zonna zikikiririza mu World Trade Organization egimanyi nga Ruzikago Roads Ruzikago Roads bye byamaguze by'abantu abangi mu container emu era kyekimu kiraba process eyagenda mu consolidation ezibuwala mu govudde ku URA okulisa challenge eriwo njagadde maybe nga mpiseeko emabega mu 2016 twaja ne tugamba URA nti waliwo ebizibu bingi waliwo companies ezimu oba ozijjukira za Jakaju n'endala nga zireeta ebyamaguzi nga process tetegerekeka ne tutuura era bwe twatuura ne tukiriziganya tukole process buli omu abeere n'olupapula olulwe era system URA negikola 2016 era nafuna omukisa nali omu ku bantu 7 be baronda okutuura ku kakiiko akakola system eyo era system nevaamu bulungi nga mu nnaku 3 na 4 tufuluma naye nga bwe system empya bwebeera yali erina challenges kati ba agent abagezi bo ne bagiyita emabega ne batandika okubayo ebintu kati bano bwe bajja instead of solving problem ya system bo bajjawo system ne tuddayo mu kizibu kyekimu kati kyekizibu kye tulina kati abantu ebintu ebyononeka nga baddukira wa commissioner banzibye onansaba musolo mungi nga babuuza empapula ziriwo teziriwo tulina kiraba so enkola gye bali mu kuwera and indeed mu international trade terimu ampulirizo oli kumando so dakiika ziri 24 zikonya 25 kamala okuwumulamu katono mulundi gumu nkomewo tusimbule ampuliriza emando sokoli dakiika ziri 27 njagala kuga nti sisimuka ng'otunula ku butonde wano ku Brevard Sands Lodge Kalangala obwetoolodde ebisulo byaffe ebyoyoteddwa era ebijjudde kalonda yenna ow'omulembe agenderedde okuwa emirembe n'essanyu ggwe akawa akalungi ku nnyanja kakufuwa ku Gardens ezijjudde obutonde ekyokulya kiwoomu genda owummule ku Sands Lodge Brevard Sands Lodge Kalangala buli kimu kikirikkirira balina conference halls meeting eza buli kikogera n'ozituuzaayo bategese bingi oyagala kutambulira ku MV Boulevard speedboat byonna weebiri pati n'ogikolera ku mazzi ng'ogenda oseeyeeya genda obeere mu nnaku zino ng'oli mu ssanyu oyinza n'okuyita ku mutimbagano n'olaba bye bakola ku www.brevardsanslodge.com obukingi nakati bw'oba bakubire ku ssimu eri note 771 611 864 oba noti 708 334 655 omanye ebisingawo bali ku bizinga bali seseeyo ku kizinga Kalangala jojja okubasanga Honest Estates Developers Limited company batunda ttaka balina estates empya Nkowe Gayaza Kikuba Mpanga Nakawuka phase 3 Gayaza Chiwenda phase 5 Mabombwe phase 6 ne 7 Kachiri na Mpunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima Nasana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobera Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina 0 phase 4 ne Salutave Expressway balina ne estates endala Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindiye Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi n'ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe mirungi nnyo ddala bakkiriza n'ekibanja mpola Honest Estates Developers Limited bali ku Martin Road okulira Nagakan Roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro ogusooka Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima simu kubakubira eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28
773. I&M Bank ye banka yo kati gye weetaaga. Bw'ogenda mu I&M Bank n'okwatagana nabo buli kimu manya kiwedde kigiddwako engalo. Bantu balungi nnyo, obuweereza bulungi, ne bw'oyagala looni bagikuwa mu kaseera akatono ate n'ensasula nnungi, magoba geego. Kati no tukugamba nti ate n'obudde nabwo bukekkereze. Kati bakuleetedde app egenda okumala byonna, kamala byonna. App eno bagita I&M Bank OTG app. Genda mu App Store gwenesi yasereza App Store oba Google Play, downloading app eno I&M Bank OTG app. Bomala n'okugijjayo egenda kukuyamba mu kubankinga mangu sente. Sinzira wuli no bankinga, no sinzira wuli no sikayo, no sinzira wuli no sasula biru zizonna, mazzi, masanyalaze, biki byonna, TV, school fees za mwana bera no sindika. App ebagita I&M Bank OTG app. Je downloading kati ogiteke mu simu yo obulamu bunyume. Ate nabakoyenga ku I&M Bank mukwano gw'osigalidde niffe abalala tuli mu kutambula. Muneganda munnaffe tutuuse n'ekipya mu by'amasannyalaze tukwaniriza ku mulembe omujja ogwa UEDCL. Etwala obuvunaanyizibwa obw'okutuusako amasannyalaze yabujja ku bumeme ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno. Bakikoledde nno mu ngeri esingayo okubeera ennungi ate nga nnyangu nnyo, sigala ng'osasula mu ngeri z'obadde osasulamu. Bakasitoma baffe amunyige aba MTN *165 ogoberera emitendera awo, oba Airtel *185 londako yo EDCL Lite ngoberera endagiriro. Osobola n'okukozesa banka yo oba agent ba banka bonna bakuli okumpi, oba enkole ya Pewe n'osasula amasannyalaze UEDCL Lite. Enteekateeka eno kugambye nti etambula bukwakku. Bakasitoma baffe abali ku UEDCL tubategeeza nti mugenda kutaataganyizibwa mu nkyukakyuka zino zonna ezabaawo, era ndowooza mubiraba bintu bitambula bulungi. Bw'obaako obuyambi bwetazze bwonna bakubire ku nnamba ez'essimu ezitali za kusasulira. Esooka eri nooti 8 23 nooti 88 oba nooti 8 285 285 oba endala eri nooti 8 385 385. UEDCL will light up your world. Bwe batyo bebakutegeeza. Ndi ne mwami Kenneth Ayebale, ssentebe wa Uganda Cargo Consolidators Association, abasuubula emmali okugijja ebweru w'eggwanga naye nga bagireeta mu container engatte kye tuyita consolidated cargo. Si group egi eri gyatunyonyoddeko nti bali abeera muntu omu ne babimutikka ne bamutikka obwannannyini oluusi nga ye sina musuubuzi naye nga ye bulooka, naye ali mu bano nga buli omu avunaanyizibwa ku mugugu gwe n'okugusasulira omusolo. Otugabe mu nkola eyo gye mwali mwateekawo mu 2016 eyali eyamba lunaku 2-3 emigugu nga gimaze okuterezebwa n'eggyibwawo. Lwaki temulumba abakulu mu RA ne mutuula nabo ne mbanyonnyola ekirungi ekyaliwo ne kye baayonoona ne mutereza embeera? Neyanziza nnyo mwami Lameck ekibuuzo kyo. Sookera ddala kuva 2019 tuze tutuula ne URA nga tubanyonyola tekyetaagisa kintu kimu, nanyini bintu kusigala nga ye nanyini bintu from the start. Mba namuwandiise nti ye nanyini bintu ku master bill of lading. Naye tutuuka okutransfaringa oli n'omutransfaringira empewo mu butaba na sisitimu bwaffe baatwazika mu transfer z'amamotoka n'amataka. Kyekireesa obuzibu. Omukubo bw'afuna ekizibu yo yaleeta respecting nti ono alina house bill eyiye oli naye alina eyiye, akugamba oli mpaka waamalira okusasula fine oba penalty ye naawe woofulumira. Kati enkola eyandibadde entuufu nebanga ediba. Abantu bonna ne baddukira mu nkola eriki, jjukira abantu balina looni, abantu business turnover ayagala zijjayo zeemu akola ekirala. Ekizibu kye tulina tuli landlocked country, era process yaffe ya trade tesobola kuba nyangu. Omuntu abalabudde oli ebintu n'abisuubula ne bitambulira myezi ebiri ate noyagala obikiralingire weeks 2. Kiwulira? So ogenda kwesanga abantu abangi baddukira eri mu container leader. Naye nga risk container leader gye yeetisse nyingi, n'ayagala kufisa kwagikola nga business. Kati oluusi n'ayitaayitawo mu mitendera egimu n'atakola ki, n'atagituukiriza. Kati ogenda kwesanga nga uyale wemukwatira nga obaka buli omu addukira wa CG nga beegayirira. Be bamu abeezayo ewa CG ne bagamba nti Katonda atubye. Ne bagamba ate ebintu bya mubiri wa empapula nga temulina. Kati eyo enkola gye bali mu kuwera. So eyo container leading tebaagala muntu aliidinga container, leka buli omu ajje
omanyi nti kyenfunyeko kye kino income tax wange yono VAT yono. Okay. Yes. So ekitegeeza tugambe nti ekitongole ekya URA kyetereze. Ekitongole kirina okwetereza. Okay. Kuba tuzze tubasaba ne meeting nakati nti tutuule tutuleeze process eno. Buli kye bakyusa ki affectinga consolidation. Okay. Olw'okuba nti consolidation yo mu ntandika tebaagiwa process eyaayo. Nti buli omu abeere respected mu tiini ye. Tutuuka ekiseera nga abali mu container omu affectinga mulala. Ekitali kituufu mu international process ya consolidation. Era we tuli consolidating Tanzania ne consolidating Rwanda ne consolidating Kenya. Okay. Bonna baveeri nga beeyawudde. Kwatamu katono mwami Kenneth yayebale ampuliriza ku nsonga yemu eyo nina mwami Kalumba omwogezi w'ekitongole kya URA ku nsonga yemu eno mukulu lamusa kubatuliriza. Bannange mukulike Pasika era kansule emirimu gigenze bulungi nnyo era mwenna abatuwuliriza kansule mwenna muli balungi. Okay. Oli ku CBS Manduso ku makya tubadde ne mukama wo mwami Musinguzi tubadde naye wano nayogera ku nsonga z'okwera emigugu ejja groupage mu birwamu omusolo n'ebiringa ebyo. Nina mu studios mwami Kenneth ayebale ssentebe wa Uganda Cargo Consolidators Association ngaga nti bagezezzaako okuleeta emigugu mu ngeri ya Consolidated Cargo naye URM ennyini mwe mulemesa abantu ne bagenda mu migugu giri egya groupage Cargo yenna ne bamutikko omuntu omu nambeerako n'obwannannyini kyemugamba nti mubbirwamu emisolo. Ku byagambye ebimu nti bwe batambulira mu nkola eno eya Consolidated Cargo ebyamaguzi birwawo nnyo okukiriyalingibwa oba okutereezebwa ne babita. Oli najja n'amala weeks 2 weeks 3 emali ye mugikutte ate oli ayitidde mu groupage naku 2 abafunye emali ye kati abantu bennyini mwe mubalemesa. Okay, mwebale nnyo okuleeta ensonga. Number 1 mwebale nnyo okuleeta ensonga eyo. Omuntu agamba nti KCCA eremesa okiryalinga emigugu ne gibeerawo weeks 2. Yes, nga tegikiryaringidde. Oyo alimba. Number 1. Nina wano ssentebe bwagamba. Nkamalirize sebo, obuuza kamalirize. Number 1 abeera alimba. That's number 1. Number 2, ku nsonga ya groupage lwaki tuvuddeyo kubanga tuzze tufuna reports nyingi nnyo ez'abantu baze mu office zaffe nga balina obuzibu ne groupage. Muntegeera? Nga bagamba nti abamu si bonna abamu kanchidde musi bonna abamu bafuna ssente okuva ku ba importers nga bagamba nti bazze kubasasulira misolo on their behalf ono mu URA ne ssente tezituuka mu URA. That is number 1. Abalala nga batugamba nti abamu mu groupage ba exaggeratinga emisolo gye balina okusasula nti batugambye olina okusasula ABCD. Reports tuzina. Ekyokusatu abamu nga batugamba abamu abali mu groupage nga batuwa false commercial documents, for example invoices eziri false receipts esegeera. So ekirala kyetusanze jjukira nti wa groupage wabeera clearinga mu tiimu ye si ekyo. So abamu nga baclaiminga VAT jjukira nti abeera clearinze mu tiimu ye yet VAT oyo alina kugenda wani wa made in Sereko, the true importer. Neze Kalumba group yinze mwefunira. Okay. So tufunye reports nyingi era tuzze okulanga tuyamba ku bantu. Okay. One made fena tugezako Lameka Kalule. Lameka sorry. Tugezako okuyiya. Okulonya ekyokulya fena ne tugezeeko ngo singa obeera oyamba omuntu yamba n'omutima toba katoleeta buzibu ku muntu oba ofuna kyeŋŋamba beera omulambukufu ozze okuyamba abantu bakuwadde ssente abantu bafunye ssente zaabwe obaleetedde ebintu bakusasule shipping singa oyagala kubayamba bayambe n'amazima. Mwami Kalumba
Yes, please. Abantu baagala okudda mu nkola entuufu kutambulira muno consolidated cargo naye emisoso mingi era nti n'omuntu omu mu container asobola okufunamu obuzibu ku container ye manya ku mugugu gwe ate bonna bali mu container ne bakosebwa eyo ne bagizza ku bbali ebizibu balumiriza biva wammwe momba sindika mu mbeera eno eyogenda mu groupage. That is not true. Era eyo complaint eyo singa bagina mbadde mbasaba bajje ku office enkya ne evidence. That is not true. Number 2, singa ekizibu kibaddewo nga tebakireetanga. Lwaki balinze kati wetuvuddeyo nebagamba nti waliwo kino ekizibu nga tebakireetanga nga tebajja ku programu y'Olameka ne bagamba nti owange tulina ekizibu kino bano aba URA balemesa era tugezaako okuyamba abantu ne URA eremeseza. Lwaki tebajjangako balinze wetuvuddeyo ne bagamba URA eremesa. Lwaki tebajja last week? Lwaki tebajja singa tubajja tulemesa lwaki tebakireeta? Lwaki tebajjawo kubanga bazzewo sitekyo bazzewo ku programu yo. Lwaki tebajja buli omwezi nti owange twagala programu URA tulemesa? Lwaki bakireeta kati? emigugu gyabwe egikiriyalingibwa mu bbanga ki bano aba group aba consolidated cargo nga bazze? Omuntu yenna clearing can even take 2 days singa olina document zonna. Kyetugezaako wano okukola is kuyamba Lameka omuntu nga gwe ssebo weegulidde amasimu go 10 ogatadde mu container. Twagala Lameka nga gwe osasula omusolo gwa amasimu 10 g'oleese ate osasule mu bwangu nga tewali akufumbafumba nti nedda bagambye omusolo guno nedda kange no. Kyetugezaako okukola wano waliwo ebibuuzo biringa 3. Ekisooka Katwere Bruhan agamba nti abantu abamu tebaasoma yensonga lwaki beeyambisa enkola eno ya groupage ne babagobera ku maali yaabwe. Kankiddemu eyo nsonga nkulu kyoba olaba URA egenda kuteekawo desk tugenda kujja tubabuulire nga eri awo kuyamba abantu tubayambe ku eyo process eyo. Singa waliyo ekizibu tugenda kuteekawo support desk egenda okuyamba abantu. Nite tujja kukkiriza nga URA omuntu ne bamufera bwakyo ng'atunula ne bamunyigiriza omuntu mukazi wattu musajja wattu aseeviza obusente bwe agenze e China aguze essimu ze 20 mobile phones onfuna azze mu mbeera yonna enzibu n'atuuka eno n'omugamba nti genda kusasulira omusolo n'omugamba nti bakutemedde guno omusolo ng'omulimba. Omuntu n'omujja ne mu bizinesi nga tomubuulidde mazima. Ate wano omulala agamba nti omusolo gwammwe nga URA gwasukka obungi ku byamaguzi bannayuganda bye bajja ebweru. Kati ekyo tugezaako okugjawo. Anti malayo message yono aga nti omusolo gwammwe mungi. Bagamba gwafuuka omuntu kuba tukizudde nti bw'okola research mambi oyo ow'essimu 10 ono omusolo gwamugamba sigwegwo gwalina okusasula bamufeze. Kati ye ow'essimu 10 n'aba agamba bannange omusolo nga mungi teebereza baŋŋambye zino ssente kumbe bamulimbye musajja wattu. Kyetugezaawo kati okugjawo. Abasuubuzi kati obagamba ki ku nsonga eyo nga njagala nga nkusibula? Bannange tugezeeko okukola omulimu gwaffe n'omutima. Ekintu ekyo nkyogera nnyo. Tugezeeko okukola omulimu gwaffe n'omutima nga tugezaako okuyamba abantu. Buli muntu yenna aloonya kawogo. Singa ogambye ogenda kuyamba omuntu muyambire ddala n'omutima. Singa omuntu aleese essimu ze 10 mu container ng'omulaba musajja tabimanyi bulungi muyambe. Singa so number 1 ekintu kyetugezaako okukola kiyamba oyo omuntu the small importer abadde alina obuzibu obwo. Nga nkusiibula waliwo leesi nakyo kankikuwe agenti mu 2013 nagula emmotoka nagireeta wano nenkozesa tini yange nensasula omusolo naye ngenza okukebera ku tini yange ng'eriko accumulation ya bukadde 8 siddanga mu kusuubula URA ennyamba etya. Kati ensonga eyo mbadde nkusaba Lameka gimpeereze ku ssimu yange and do some investigation. Tulabe kizibu ki kubanga omuntu asobola okwogera bwakyo ne bw'okola investigation nga story endala nnyo.
kubanga nakyo tukisanga oli nayogera ekintu kye ne bw'okola investigation nenga ate nga story endala nnyo badde nkusabala meeka details oyo omuntu ozimpereze and I do investigations singa omwina nyakuwa investigations what investigations have told me tulabe what the problem was ne ngamaliriza bannange kyetugezaako okukola kuyamba the small importer. That is number one. But also number two, buli muntu yenna ageza kukuyamba small importer tuyambe n'amazima bannange. Tuyambe n'amazima. Ng'olaba nti omuntu a savings obusente bwe tomufera tomugamba nti yora egambye simanya sente zizino zimpe ez'omusolo nga sizeezo omuntu n'omujja mu business mu kulimba. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzigisibwa. Mukama abakumi bannange. Kale so. Ampuliriza katumulemu katono mogezi wa kitongole kya URA ensonga bwati wazikubidde katukomewo. Ampuliriza manduso kulida chikazi duka tusigaza 10 wakati tuingire sawa sawa 3 ja kugenda mu mawulire nga tugenda mu masimu sente bayebale mwami Kalumbo mulido mogezi wa URA agambye nti olimba kago munaku 2 consolidated kago babira bamaze okufulumya emigugu gy'abantu. Mwami Kalumba chayogedde neyanza okumuuliza ko kwenyini undaze nti bamba defending kitongole naye tekisoboka okukola transfers munaku 2 abantu ne bafuna empapula. Process yoka ne bweba n'omu nga teri mu kitagitaganye enaku 2 tesoboka ne bweba mu n'omugundi system. So yandi sose nategera process kije tuli mu kwogerako tesoboka kwa mubaamu okwawura abantu koka mubaamu verification mubaamu okwatachinga VA enaku 2 ntono tezisobola kubanga zaaweze. Tetuwakanya URA ekyekoze okuwera container leading. Era nga bwe nakugambye URA etenda wera consolidation. Era n'obuyinza obwera consolidation it is an international practice. Tebulina tesobola kuwera consolidation kuba ye practice eriyo. Ye practice all trade organization yenkole ntufu. Ekyokubiri Mwami Kalumba kyayegedde nti tusabagako meeting. Mwami Kalumba omwaka guwedde gwo katwafuna meetings 3 nga mulimu ne training emu nga Uganda Cargo Consolidator Association. Mwaka guno gwenyini twakafuna meeting emu ku nsonga zezimu. Somebody muzisawa. So meetings zibaddewo. Era nekyo bali mukora. Si bwe gusoose commission okuvaayo ne amanti agenda kuwera ekintu kino. Last year mwaka guwedde kugambye nti bakwata container nyingi ez'abantu. Kasita nevaayo ne yeegayirira. Era zaali association zinja kushale Kasita ne ba UTEA n'abalala. Ne beegayirira commissioner asonyiwa abantu. Container commissioner n'azita. Emirundi ng'ebiri nga kibaawo. Ekyo ekizibu kibaddewo. So meetings zibaddewo. Mwami Kalumba simanyi kiseera kyamaze mu URA naye meetings zibaddewo era ne minutes ezimusinga obudde bubeerawo nandizikulaze. So ekyo kibaddewo naye lwaki mutudde tumuteeseza lwaki bino tebinogerwa ddagala naddala ekyobudde obungi obutwalibwa. Challenge gye tulina ne URA bye tutenseza mu meeting bikoma mu meeting bikomaawo implementation ekyaganya. For example commissioner mwenyine yatusuubiza n'atugamba nti tekikola makulu mubeera abantu 10 mu container omuna afuna ekizibu ate ne affectinga bonna. Ena guno gwaka singa container yo for example egenda mu enforcement home intelligence ng'omu gwe basiizinga tanasasula fine ye abalala temufuluma kata abantu eyenkora gye bali mu kuddukako oli oluusi bamusiizinga nga sente za fine tazirina kyekireetedde abantu okwenyigira ena wali risiki. Era kati saa zino commissioner avaayo nga already bube bali mu kureportinga bizibu. So singa tukole enkole munebeerawo nga mpandiike nze nga nkisaba nti tukole enkole empandiike Mwami Kateshumba yali yakiteekako kyavaawo naye tetwateekako kirala. Kati biro ebizibu bye twasooka nabyo ne bikomawo. URA eyogerako byogere teteeka mu nkola bimukaanyako. Ebimu bye twakaanyako byonna tewali kye twakoze eki. So kyensaba commissioner bw'aba kyemanya awulira program eno nungi agiwulira. Kyensaba commissioner kiri kimu. Let's go back to the drawing table. To drawing enkola ya consolidation nga bwerina okubeera. Ebeere mpandiike buli omu gy'agoberera. Naye sawa zino bali boli mu kugoba mu groupage oba mu container leading tebalina better alternative gy'oli mu kubatwala. Wadireyinga ate oli abeera ne loan abeera ne fees
abira ne overhead costs zigenda maaso zitambula yagala bitambula so tolina bw'omugobeno nga tolina kyotaddewo kyalina okukola ki okay so tusooke tuteekeo enkola tuve mu transfer z'amataka naki n'amamotoka ze mutwaziseemu okay kuba zirwawo toyanziza wangi bali kuweereza esebo nawukuliriza amanya ndagi makolo kavuma ani musajja musuubuzi omukulu oyo mulamusiza naye mwami Lameka mpulidde mukulu Kavuma nti yayogerera URA n'olukiiko lummeze bitongole byaffe birina ennaku naye enewe ekisookera ddala mwami Kalumba n'abatuuliza tulina ekizibu mu ggwanga Uganda wakati mu kubanga eggwanga lyezimba lyetaaga emisolo mu batuubuzi bannaffe aba URA omulimu omukulu gwe baliko gwa kusaanyaawo bizinensi z'abantu nakulaba nti balemesa buli muntu munaku wakolera kyekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga lino njakuwa ekyokulabirako bw'ogenda e Kenya ne baba nga babanja katugeze kampuni oba kiki kati njakuwa sijja kwogera ku kampuni emu etunda nkoko naye ebadde etunda enkoko bagenda ne mu makooti balabe nti bagiremesa ekifo ky'okulaba bwe bateekawo alternativu we omuntu asobole okuwa omusolo abantu bafune sinatira bakola obuzibu bwabwe baagala kuggalawo kati bw'ojja ku kino ekya groupage kati abantu be bagenda okugoba mu bizinensi tebabamanyi muwendo obungi wabula booli atuula butuuzi naawe ebiragiro nti nze mwami Lujoki mpadde kino without making research abantu beerwanako bakole mubalwanyisa bave mu bizinensi naye Mukama Katonda watuleetera ka gavumenti kikano CBS wangi Lameka ese ebo nkulamusizaako erinnya lyange nze Ssebunje Umaru sebo ndi wano mu kibuga ky'Omuludi Salo nga lyagiriya Lukwagera president wa PFF sebo nva mu kibiina kya Democratic Party naye omwami oyo annyonnyodde ensonga n'annyonnyola groupages consolidated cargos nendabira ddangu musannyonnyola nti musuubuzi mutuufu kakati ate ono omwogezi yansobedde nti simanyiwa yawankuse era nagyavudde kuba omusajja amugambye nti gwe ebbanga ly'omaze nga tomanyi bizinesi zitambula wali badde okirekapo abasuubuzi abalimu ne tusobola okwidentifyinga ensonga ne tunnyonnyola kubanga olwaleero Lameka ebintu bino ne gavumenti yennyini ekiba mabega kuba otegeera otya omuntu agenza okugula ebintu bya $5,000,000 era n'abireetera mu konteyina ate gwe n'omusaba omusolo gwa $18,000,000 kati babulooka ne bamafiya bo tebakuta ssente munnansi asuubudde ebintu bye omusolo gulinga musolo omuntu n'asuubula emmotoka ne bagigula eri obweru bagiguze $3,000,000 naye netuukira mu $408,000 banne ki temwagala bannayuganda bakole nze mbadde nsaba ekintu kimu mwami Museveni yeeteeketeeke olugendo olumutwala atuviire CBS Sebo kulamusiza nnyo esebo nze president wa Media Callers Association ebibuzo byo byatuuse dda nabisomye wangi okubeereza esebo ono Rashidi abalanga bulijjo nensiza ndaganga goba nempanga lya muwakiso mbadde ngamba abakulu abo abasuubuzi ze mbadde ngamba obusuubuzi wabuleke ku none eyaliwo oba abanoonya musolo era kuva dde omusolo badde bazze baguwa era bagulinyisiza era bazze baguwa bwe bateekawo kano kapaati k'abasuubuzi nateekawo kano fe abasuubuzi muwa mutukosa baba kale batulabire sente bayibale sibula batuuliza n'ekigambo ekisembayo dakika tusigazza ntono ddala tugenda mu mawulire abatuwuliriza neyanziza n'abateeseza mu byebateeseza kyensembayo nakyo ate nga nsiibula kintu kimu nti ngumya abasuubuzi abakolera kuba kati Lameka njagala kunyonyola nti 8 abasuubuzi awali wansi wano mu downtown bonna bakolera mu group eki tewali muntu akyagamba nti ndeeta kontena njiyiwaawo mu katale economy yakyuka ate mu nsi yonna bwekityo bwe kiri mu kutambula kebe mu US kebe wa container za group egi za container lead za consolidated cargo ziri mu kutambula engattirire naye challenge eriwo eriemu nti process gyoteekako yeekora nsaba URA ekkirize tutuule tukole process abasuubuzi ababitambuza ebyamaguzi ne URA kennyini tulabe nti tetunyigirizibwa mu mulimo ate nabo omusolo bakole ki bagufune tekirina makulu omuntu kubeera n'omusolo ate n'atuula nagwo gw'ataagulinze n'oteekawo enkola ki mpanvu
yanziza kale batulabire ampuliriza embeera bwetyo bweri tugenda mu mawulire ne Salongo Gerald Damulira katumulinde tulabye atuletedde okuyita mu nsi oli okuyita mu lunaku nze Kalule Lameka lusinkano olunaku olulala Katonda abakuume kayimba kano kamumusa kankabalekere nga tukyali mu kujaguza amazaalibwa g'empalabwa Ssaabasajja Kabaka awanga